Katikkiro Mayiga bwajja ng'agamba katugende tuteese nga bagenda nga bateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu tujja kumanya eki nti baagikola naye bigirimu munda tetulikola zi olwaleero Museveni yazzeeyo n'awamba essaza ly'e Bugerere naye ng'abalwanyi bo baabamalamu dda amaanyi naawe baakuggyako dda credibility kati okuddamu okuyita abantu nti abaaye ate mukomewo tuddemu tulwanirire Bugerere kubanga ye akwata alinga kapa wali ogirabye ng'etta emmese ekwata neeta emmese ebeetu erowooza nti kati kapa endese bw'eba erowooza nti kati kapa endese netandika otambula ng'eddamu ng'egikwata bweggwamu amaanyi nti kati ejita paka weegitta paka weegitta kakati bagenda bakwata abwe bati bali mu kutta Bwakabaka bwaffe eno nga bwe bamalamu abantu amaanyi n'omutima ogubwesiga kubanga abaana babadde ku lutalo nga balwanirira essaza lya Kabaka e Bugerere n'obaleka ku lutalo n'obavumira nayo n'oboogerera na bingi n'obabandoninga ku lutalo n'ogamba Katikkiro azze n'enkola yakuteesa tekyali kwekubagiza tekyali kusaba federo tugende tukole bukozi tetuddamu kulwana kakati Museveni yavuddewo okuddamu okuwamba Bugerere bamukoze eki ate nga bateesa because ye perpetually mubi gwe buli wobeera emirembe ye tabeerawo nakyamalira asavaivingira mu buvuyo because buli buvuyo bwe butabaawo abalina kubanga Mengo bwetereera ng'etandika okubuuza important questions naye bannange by the way abantu nga baavu by the way abadde bangoberera wano emyezi 2-3 mabega njagala buli omu ateekawo comment saayogera ku memorandum of understanding nga Kabaka tagimanyi olukiiko lwa Buganda terugimanyi abalangira n'abambejja tebagimanyi nga buli muntu yena tagimanyi Mengo wabula nga memorandum of understanding emanyikiddwa Mayiga David Wasajja Salimu Sale ne Museveni njagala mukole wano comment mala okunywa ku mazzi comment zizo babagambye baaliwo bulungi nnyo kati nkutumiddeko yenna musajja wa Kabaka ali mu Buganda ali mu diaspora ng'oyambala bulungi omutega nswera n'otegako ekizibaawo n'oyambala busuuti n'osiba ekizibuzi n'okuba akasige neweekuba make-up n'okwata akasawo tugenze Buganda bumo tugenze mu kyeggulo kya Buganda tugenze mu madda ga Kabaka amadda ga Kabaka ngewo ku bijja byombo bagenda bisaanyaawo ng'Obuganda omusajja butunda muganya okutegeera okujjaku nga namwe muli Banyarwanda obanga mmwe mu ntandikwa 1900 temwayagala Buganda kubeerawo kubanga nammwe gye muli kankabaddiremu omulundi gumu Katikkiro Mayiga bwajja ng'agamba katugende tuteese nga bagenda nga bateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu tujja kumanya eki nti baagikola naye bigirimu munda tetulikola zi olwaleero Museveni yazzeeyo n'awamba essaza ly'e Bugerere sijja kamalayo sijja kukola ki sijja kamalayo katugende wano manyi byange embeera ne bwino wange katugende wano tutandise omusajja ono alowoozebwa okuba omukulembeze mu bukama bw'Abanyala y'omu ku basangiddwa ku woofiisi ezamanyiddwa mu kiro ekikeeseza olwaleero esangibwa ku kitebe ky'essaza ly'e Bugerere Entenjeru
ekizimbe kino mwe mutula DPC w'amakomera era nga bw'atuuse n'alaba nga kyamenyeddwa ne yeekubira endulu ku poliisi naye situkiddemu okujja wano era ng'omusajja ono amaze n'akwatibwa. Tukitegedde nti woofiisi eno yamenyeddwa abavubuka okuva mu bukama bw'Abanyala n'ekigendererwa eky'okugiwamba nga bagamba nti ekifo awatudde essaza kya bukama bw'Abanyala. Okutuuka ng'embuga ya Ssaabasajja ey'essaza ly'Entenjeru bamaze okugiwamba. Eyo nno nga tufunyeko okumanyako okusaamusaamu nti ewambiddwa Ssaabanyala era yagenze n'aleeta ebintu byonna byagenze okukola mbu yayagala kuyingira woofiisi ye n'ateeka wano tenti ze n'obutebe bwe. Tugenze okutuuka wano okukunga abantu nga basinga beemuludde. Abanyala bazze wano nga basaalirira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka okuva Ebbaale nga Ebbaale babagobayo basobola ate okujja basaalirire ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka. Era ekikolwa ekyo tukivumirira nnyo. Bugerere erimu amawanga mangi agagisengamu kati bwe musanganga omuntu ng'akoze ekikolwa ekifaana bwe kityo abeera omu ku baasenga mu Bugerere n'atalondoola ebyafaayo by'ekifo mwe yasenga. Bano babadde balese ne tenti okutuuza wano olukiiko lw'abakulembeze baabwe era zibadde teziri busa ne zeeta Katikkiro w'Abanyala Reverend Wilson Galimaka wabula ngono naye asanze akaseera akazibu nga poliisi yemutaasiza ku bantu ababadde abakaawu. You were man of God. Let me tell you. You are a reverend. Ssaabasajja n'abantu ba Buganda mu ssaza lino baweze nga bwe batagenda kukkiriza jjuugu era nga bakugumba ku mbuga eno okulaba nga teri bagisaalimbirako. Tulukula abantu bonna ababugerere naye bakubagana n'abantu abalungi ab'empisa ennungi. Ab'empisa endi tubakwasa ab'amateeka n'abalamula era mulera omu bakutte abantu abagenda kukola statement naffe nga aba Buganda tujja kugenda kubeera ensonga eno tugiguse aweetaagisa ekyaffe. Muzimu ku memorandum of understanding Mayigazi yakola mwe mwali ebintu ebyo okutwala ebintu bya Buganda byonna okusaanyaawo ebyafa bya Buganda byonna nga mulimu n'okugyawo ebijjukizo n'ebiyitirirwa ebirago Bwakabaka wa Buganda ebikyagenda mu maaso. Ekyo nakyo mukitegedde kyekiri kye nabagamba muze mutegedde teri kebere BBS kebere CBS kebere muntu w'Emmengo minisita ani yayogedde ku kigambo ekyo bonna kubanga kiri mu ndagaano bakimanyi bulungi nnyo. Tugenda genda maaso mpola mu buli kimu mukiwulirize bulungi nnyo mpaka bwe mujja okutegeera nti Obuganda busaanyaawo nga mukanudde amaaso musirise. Ekyo nga tukimaze njala kubaza mwenna abatutte omukisa n'obudde n'ensimbi zammwe okuba nti mwabadde ku mukolo ogw'okusanyukirako n'okubaza Katonda obulamu bw'ekitiibwa Katikkiro Ewummula Dani Muliika era Katikkiro yasembayo kuba ow'embavu mu Buganda ne kutuuka tufuna enkwezi ng'eyajja. Omanyi Omuganda ayogera ebigambo nga tabirumamu ng'era abyogera busimbalala nga bibiri gwe bayita omutujju. Era njagala weegendereza Omuganda yennyini ekigambo takirumamu takweka kigambo ng'era Oweekitiibwa Dani Muliika bwe yagamba. Oweekitiibwa Jjo bwe yabadde ku lunaku lubi yali ng'ayogera yagamba nti teri Katikkiro wa Buganda alina buyinza kutuula na kubuuza mutaka bibuuzo kubanga Katikkiro wa Buganda mukopi ng'abalala talina kika kyakulira muzzukulu. Kati omuzzukulu oyimirira otya Obuganda ne jjajjawo okugenda okulaba mutaka munne. Imagine kati kankikunyonyole ng'oggyeko Yafeesi Mayiga mwali nga Yafeesi ey'owa Katikkiro. Mayiga bwe bagamba nti Muganda muzzukulu tateekeddwa kugaana mutaka yenna kugenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka. Lwaki agaana abataka n'abateekako ne kibuloka n'amagye?
ono w'ekitiibwa Dani Muliko maye tasikiriga byogera nga bibiri Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni Uganda Kabaka namu n'abataka tebateesa na mukopi oba oli Queen oba oli Museveni oba oli Ayubu toteesa na wakati tewali kintu kikolebwa mu sisitimu eyo kutuuka wa Ssaabasajja bwemutuula ne Ssaabasajja nekitegeezebwa nimwagala okukitegeeza pulezidenti w'eggwanga kyova owulira nga Kabaka Katikkiro bamwita Kamalabyonna Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni afaanana ne Queen afaanana ne Biden bamutuma bukulu genda ogambe abataka b'e Buganda bagambye kino agabadde olwekyo temulowooza nti bamala gakozesa bigambo naye weewuunye ne bamanya ne Ssaabasajja alina okubeerako engeri emukulembera obeesiimye twabawonya biri ebwegambika mu nnyumba ya Gulu oba oyagala okumanya omumbejja n'omulangira obuuzabuuza Ssekabaka mwabira ki kati bw'omanya Ssekabaka tubateerawo kigambo bonna basisinkana mu kigambo bweri beerabidde obutabawulira ekituubya Ssaabasajja Ssaabataka ye top n'ebyabataka n'olwekyo kyova olaba nti buli mutuuka eri mujjukire nti bano baali bakyatugira bwe baatujja okulinyaawo nga batugamba balina kutuwa bwakabaka waki nga tubawakana nti temusobola kutuwa bwakabaka omukulembeze w'eggwanga yali alowooza nti ajja kutugamba tuteekeko Ssaabataka tukube mu ngalo z'omu ku bamugamba naye waffe oli amala kuba kabaka n'alyoka afuuka Ssaabataka. Kati ebigambo mbiwulidde waliwo kyemutabadde kyemunategeera bulungi nnyo waliwo Katikkiro eyaliko mu Buganda amannya ndoza gaŋŋenzeeko yali muyivu era ne yagezaako nnyo okuwandiika ebitabo okukyusa obulombolombo n'ennono za Buganda era ne yagezaako okuyitako ko mu mateeka okulemesa enfuga eya Buganda Mayiga kyakolera ddala ng'omulaba awandiika ebitabo ebyo n'abiwandiika ebitabo bino abiwandiika n'ekigendwa okubalaga nti Obuganda obwammwe bwe mwali muyaayaanira obw'ennono n'obuwangwa tebukyaliwo obuwangwa obuliwo Obwakabaka bwafuuka bya busuubuzi ye kyawandiika abasinga obungi mba temukigendereranga nnyo olw'ensonga nti ono Gaayo ali mu lunnamawulire Gaayo ono si Muganda ate Gaayo musuubuzi ate munnamateeka kati addira endowooza ye ng'ey'obuntu ey'obutayagala Buganda n'atula mu yafeesi n'akozesa kasikiru k'amawulire n'akozesa kasikiru k'obwalooya n'agattako akabano n'obutagaliza Buganda n'abikombayininga okusitula Obuganda nga yeetaddeko ekifaananyi nti Muganda era akola kumbe ali mu kwonona mu kimutamanyi kyekirwa Ssaabasajja Kabaka bwe twagenda bwe twamubanja gye baali bamuwangangusiriza mu ggwanga lya Namibia abasajja baakola ebiwandiiko ebikyusa buli kyonna n'obuyinza Ssaabasajja Kabaka bw'alina nga bayita mu nkola ez'amateeka ng'Omuganda ali obadde okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka okumutwala e Namibia yali tasobola kusimattukayo gwe wamugjayo bwe bulumi basajja bano balina g'obadde okimanyi Omuganda ali wano nti Ssaabasajja Kabaka ebiwandiiko byonna Agnes Naabaloga Sarah Kagere David Wasajja Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male John Katende n'abafutubadde Mmengo baakola ebiwandiiko byonna nga Kabaka bamuggyeko obuyinza era nga Kabaka ne bwakola ekintu kyonna bajja kuva bagambe nti talina buyinza bujjawo oba bukyusa kintu kyonna mu Buganda olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka si mutereevu bulungi mu ndowooza ye lwakuba mmwe temusobola kitegeera nabagirawo n'akatambi Sylvia Najinda bwe yaleetedde ekiprogramu ekya mental health ng'amaze okupanga
Mukino Sara Kagere na Agnes Nabaloga ne David Wasajja bawa Mayiga endagaano ya myaka 10 ekisanja nga teri mateeka wabula bo bagiteekawo ne bamujjako Powers of Anthony ne bazeddiza ne basiba ne bitavubi byonna ebyaliko ensimbi nga bagatasha asobola kubyopaletinga kubanga omutwe gwe si mutuufu bulungi. Omwami ono abatamumanyi mu nkubo za Bulange ne mu mateeka abagamba Kabaka talina buyinza bumugoba kubanga omuntu yenna nga obwongo bwe tebukola takola decision era asobola okugamba nti omulalu tangoba. Kino gendo kibuuzeeko abantu abali emmengo ab'enkizo ab'omunda abatandise okwesamba Mayiga bakimanyi bulungi nnyo. Mayiga akyogera nti nze omulalu tangoba. Era omwami ono ne beewa obuyinza olwabayo omukolo gonna okutandika okuwandiika ebbaluwa nti Ssaabasajja Kabaka buno bwe bubaka bwatutumye. Naye jjukira gwe bawandiisa ebirango gwe bajjako obuyinza Powers of Anthony. Awo kati ate alina buyinza kyo tumuwandiika ebbaluwa ne muzisoma ku mikolo. Wasajja buli lwogenda ku mukolo gwa Munyarwanda munno Museveni kubanga gw'oli mutoolo owandiika obubaka ng'obuwandiise ne Mayiga ne Saara ne Kagere ne mugamba buno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buwandiise obwo byonna byakiyita mu luggya. Kabaka yabanyiigira era taddangamu kwogera na muntu yenna Kabeere na famire bonna yabanyiigira kubanga mwamukolako effujjo. Banyabu ne basiba njala bategeeza Ssaabasajja Kabaka gyali essaawa zino alinga omuntu eyategeera nti mukazi we ayendeguza, alinga omuntu eyategeera nti abaana beegatta ku mukazi we okumulyamu olukwe n'akola obuvubyo ye ng'asiisa. Ssaabasajja Kabaka yakimanya nti abantu bonna be yazika obuyinza baamulyamu olukwe. Musajja wattu n'asigala ng'agamba kiki kino kiri ku nsi naye. Mujjukira olunaku lumu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka ng'alina bye n'agamba Abaganda nabakola ki? Yakyogera general oba yakyogera mu bungi nga tayogeddemu nti gundi naye Abaganda nabakola ki? Ne mu bano yali ategeeza akabinja akabadde kamukyunyizza ebbanga lyonna ng'akaaba olw'ebikolo byamutuusirizaako. Kati y'ensonga lwaki mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abayita nti bali emmengo Baganda bonna babbi abajja okusaanya Obuganda. Y'ensonga lwaki bakola ebintu ebyo. Essaawa zino amataka gonna Mayiga agatunda kubanga bali memona nabo understanding enkulungo zonna mubadde mwena kyemutamanyi kasitakonye ku kyenkulungo. Kyebayita okwebuzaabuza ng'afuka anaaba Museveni kyasinga okumanya. Ekyo kimulaba kibali mu kukola Kampala City Council okukyusa enkulungo zonna bagezaako kubuzaabuza. Their main target we kujjawo ekiyitirirwa oba kwe kujjawo ebifo byonna eby'enkizo ebirimu ebiyitirirwa ebirimu ebibumbe ebyabumbibwa mu kitiibwa ekya Buganda ne Bassekabaka bonna kyebagezaako. Kati okukijjawo kyandibadde kibawo obuzibu. Kati bayita mu Kampala City Council okukyusa design z'enkulungo zonna nga baga nti bakola nkulu okuzija kumbe bajjawo legacy eyo. Bagenda kikola beetooloole nga munoga nti omuntu yeebuzaabuza naye ng'ekigendo baagala kukyusa enkulungo zonna ewabadde ebintu byonna ebiraga Buganda n'amanya ga Buganda bamadirize nga bazze emmengo ku ngalabi nga ne bagijjeewo nga baga nti simanyi badde balongoosa bagalagaziyawo naye nga byonna bye bayita simanyi Ludda Mulago Wakamokya simanyi Kampala Central Mengo byonna kubuzaabuza. Enkomerero ya byonna batagetinga kujjawo nabaga baagala kujjawo eky'okuyikitolya hotel wakijjawo baagala kujjawo engalabi ya Kabaka baagala kujja akayanja bakasalemu bakakole bye baagala bajjawo olubiri bajjawo n'amasiro bo ye tageti yaabwe naye byonna gye bayita bali mu kwebuzaabuza bebuza naye ng'ekigendo bakimanyi era Mayiga buli kimu kiba kigenda maaso muza mukitegedde bulungi ekyo nakyo mukitegedde.
nabire bigambo mbiwulirize. ono wendabidde omulembe gw'amayiga abatakanga tebakyasobola kuwona access ku bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja. Omanyi bwe yajja, omanyi oluba olubi we lwegonza, yajja yeegonza mpola kukalenderi kabaka ajali bwati ne abeere nga tatuukako mangu okusaluva wange lugaba tekijja kusoboka ekyo okudda nga atagamba nti okulaba kabaka tuyita munzi oba yakiteekerawo wa teri musirikale alina muyinza gaana mutaka yenna kuyingira okulaba kabaka tubi bakatikkiro bali abalala okuva edda ku Joash Mayanja Nkanja okutuuka ku Dan Muliika Ssaabasajja mwali mumulaba bulungi nga basobola okugenda ne bamwakisesinga okukinoomu ono yazibikirawo n'amala n'ateekawo n'ekiti alabe mayiga mufere okiwulidde ekintu ekyo ekyo mukitegedde. Kati buno bubaka obw'ekitiibwa Dan Muliika oba obw'ekitiibwa Mayengo bwe yayogedde kuba n'abasajja baabaddewo nga boogera ebigambo bino owulira. nabagambye angaani tiwano waliwo omubaka afudde mugenda omungamba tinimengeri nakiriyo mubwasiima principles empisa enneeyisa n'ebintu Muliika byakkiririzaamu yakusakimala waliagamba kijjembaga ebakiri okujja obwesigo Muliika bwalinawo obwesigo ebezera okwebaza Muliika obwesigo n'obugumbane kikimu bintu ebiri mu mwoyo gwe alwanyisizza obugumbanya Uganda yonna si Buganda mukka alwanyisa Uganda obugumbanya Uganda wakimu ettaka ly'Abaganda basebo ne banyango yagala okwasiba nenanga ndowooza oziika tumusiimye nnyo singa mbuuziza wano negamba nti Katikkiro Buganda atakulwakukamu naye bannaye singa mbuuza wano mwenna mu lwatu wano negamba nti abasiima nti Muliika Ssaabasajja kati yasiime anga mwasajja mulongo ogwokubiri mukole bikamunale kwate bikamunale gwebale kusiima Muliika Ssaabasajja kabakamangale. Tukyagenda mu maaso amu tebasobodde kufuna information ekwata ku bintu ebyo kati katugibalage mutegeere bulungi nnyo. Ono yewekitiibwa Ssewava Sserubiri wuli ebigwo byayogedde. Ssewava Sserubiri waliwo omukolo gumu gwe naliko nali pulezidenti oyo gwali osiibwa agenda okwogera nga pulezidenti anatuuka naye yasalibwa nnyo yali ayagala ebigambo byayogera pulezidenti atuulire. Kakati owekitiibwa omukisa obuvuli pulezidenti wuyo atudde era agenda kubakuwuliriza bulungi. Namwangu owekitiibwa Katikkiro yawummula prinsipo era pulezidenti wa NUP mutabani wange Kyagulanyi road mayor abaka ba palamenti bwenna abali wano ba road councillors abaami ba Kabaka abatwaliddwa olw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali ku mikolo guno obw'ekitiibwa Ssewava Sserubiri ng'emannya gange gabanga owekitiibwa Katikkiro yawummula badde entuuka wali yali owessaza Ssefume Musoke Ebugerere n'akubira essimu n'aŋŋamba ategeeza abali eyo nti amagye gasazeeko ebuga ly'essaza ery'Ebugerere nga gakulembeddwa Kimeze Kabaka eyeetondeka eyo Ebugerere embuga bakiwaabye. Obwongo bwange era obedda ndyawo sitenge nga tukujagulizaako olw'abakusiimye ku mukolo guno. Mukolo guno gulabika tugenda kutandika okubuuza ejjoogo erituteekebwako batubulire omusango gwe twazza bwe tuba tulina ekintu
ekintu omuntu kyonna tetwanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubagaanye okuddayo gye baava nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tuku nga tuwulira nga tulaba mukama wange baagala kutujjanise kubanga tetubeerangako batiitiizi era tebaliwonaki okusiika tusirikidde mu bunafu tetusobola kubeera nga ffe twasooka okubatizibwa nga ffe twasooka okusiramuka nga ffe twabuulira abantu enjiri okutegeera Katonda nga ffe twasooka okwaniriza omuzungu wano nale kabaka yaffe yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda ne balowooza nti tuli batiitirizi ekitukwagata mukama wange Katikkiro wafaayo n'otegeeza nti ebintu byonna gavumenti bye yatwala omuli ettaka emayiro 9 zirina okuddira Buganda ekyo ne nkutiikirwa nti nja kutambulanga naawe n'ovaayo n'olangirira n'ogamba nti Buganda nga tefunye enfuga ya federo tewali mirembe gyali gikumyewo mu Uganda nentambula naawe abantu bonna bakwogerako ng'omusajja ow'amazima tewasoma byanfuna kyotereka sente z'abantu bweyogera ku bantu balowooza nti obuuma sente oli mazima ku nsi yo tomanyiza kigambo ku nsi yo era ffenna tulowooza nti twandibadde bwe tuti njagala okwogera ekigiira ekisembayo Buganda bagizimbyemu ebintu buli kyewegomba mu nsi bakizimbye mu Buganda amasomero amawoteri ziswimingi puulu buli kimu naye sirabanga bantu batalina buvunaanyizibwa kubanga buli kimu genda si yakabuze bakibatoolako ekika tebalinaki tebasobola kwekika naye akasobola mu Buganda twayagiriza buli muntu yenna twayagala buli muntu yenna era ne tubakyawangako nagenda empija mawokota ng'omunalwanda mupulusa yesimbye okusawo ba district chairperson naye ng'omunalwangono nabanga yayogera nti Buganda balina okugiriza federo naye batobadde mu mpagalu mukalekeeyo naye ng'okwesimawo kwange ng'omusajja omunalwanda mupulusa njagala Buganda efune enfuga eyali mupulusa twamuwakalo nafuga kyamaani wa district yawo naye palamenti ya Uganda omujjudde abalenzi abayivu Abaganda olime ali mu palamenti oli lwalumeya mulowooza nti eno ensi eyinza okufuna entaka nga babaana binademu ng'ensonga zonna twaziteeka mu bbanga n'ensi eno ekkiriza nti palamenti eneddako ez'okutereza ensonga za Buganda abantu bali mu kuwalira ssente ebyo gyemirembe gye twasaba kana kino ekigira ekisembayo sabula njagala okusaasira ku mulembevu otudde ne kansa yawo embalota bakekiteeso kibajjewo lwobu nti ekibiina ne kiteekeddwa ku ludda lwobu mumanyi ekitegeeza